Libadde essanyu ng'abantu 133 abali baava mu mawanga nga Dubai ne South Africa basibulwa mu butongole oluvannyuma lw'okumalako ennaku zaabwe 14 n'okusingawo mu kalantiini gye babaddemu mu Hostel ya Douglas Villa esangibwa e Makerere Kikoni. Essanyu ly'amaanyi mpulira bulungi nnyo. Omwami olwedde namukubidde essimu nti ndi mukubonjije era nninze. Mu bano mubaddemu n'abaana abato. Buli muntu abadde afuluma ekifo kino abadde aweebwa ebbaluwa eno eraga nti yasangiddwa nga talina kawuka kano ka COVID-19 ebbanga we yayingirira mu kalantiini n'olunaku olwaleero lwateereddwa. Naye ekikulu nti bonna tubakebedde, abantu abava wano bonna tubakebedde, ate tubakebedde bulungi nnyo, tubakebedde emirundi ng'ebiri, emirundi ebiri abalala mirundi 3. Bonna tubasanze tebalina kirwadde ekya COVID-19. Newankubadde abantu bano bateereddwa okudda ewaka balagiddwa okusigala nga beeyawudde okumala ennaku endala 14 kiyite self-isolation wamu n'okusigala nga bagoberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu ebigendereddwamu okutangira ekirwadde ki COVID-19 okusaasaana gamba ng'okunaaba mu ngalo ne sabbuuni wamu n'okulekawo ebbanga eggere okuva ku muntu omulala. Ffe tusuubira nti bwe badda awaka ne ba-observing guidelines etubawadde basobola naffe ne tubeera nga tuba monitoringa tujja kulaba nti abantu bano tebafunye obuzibu bwonna. N'obwe bafuna obuzibu kubanga ekyo tosobola okimala 100%. Ne bwe bafuna obuzibu response team yaffe ziri ready, eza district ziri ready. Abantu bano wabula balina okutyako okusosolebwa n'okusongebwamu ennyo mu bitundu gye babeera. Kozi bakikola bansosola naye as long as nina eno form ndi mugumu. Kuba engeri gye twajjamu okuva ku byalo ffe twajja tumanyi tuli balamu ne tuyita ku kisaawe nga tuli balamu naye abantu b'ekyalo baatulaga mbu tuli balwadde tuzze okubatta naddala ffe abantu abava e Dubai nga bagamba ab'e Dubai mutuleetedde obulwadde. Temubasosola balina discharge certificates ne results zaabwe weziri emabega wa discharge certificate twabakebedde bulungi basobola okuddayo waka. Newankubadde abantu bano bonna tekuli asangiddwa na kirwadde ki COVID-19 ekifo mwe babadde kifuuyiddwa wamu n'ebintu ng'amasuuka kwe babadde basula. Dr. Richard Mugahi era atutegeezezza nga kati bwe basigaza abantu 3 bokka abakuumibwa mu kalantiini mu matendekero mu Kampala n'emiriraano wabula ng'asuubira nti nabo baakuteebwa mu bbanga lya wiiki nga 2 okuva kati. Mu balala abakkiriziddwa okudda eka mwe mwabadde n'omusomesa mu University mu James Paya Ssentongo ng'ono abadde asula mu kifo kirala. Ono aliko byatuweereza ku ssimu nga tunnyonnyola embeera bw'ebadde ne bw'eri kati. Nasanyuse nnyo naadde mmaze ebbanga nnaku 24 kye sirowooza nti kyali kyabwenkanya naye nawadde nateereddwa bannange bangi abakyaliyo ate nga ndowooza si kyabwenkanya. John Cliff Wamala, NTV ku ssaawa emu.